Webale kubanga okyagoberera omukutu gwa Redison TV njagala okutegeeza gwa tugoberera nti kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe wabula naawe atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno nyongera okujjukiza nti kirira wansi awo wennyini woolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuleetera okubeera nga ate tomissinga nsonga yonna ekigenda maaso mu district y'Ebundi Bujjo nkakasa okimanyi bulungi nnyo era osobola okukisuubira bannayuganda abawangalira saidi eyo bakedde kubeera nga ate beetegeka ng'era bwe kyabadde olunaku lwajjo baasiibye mu keetalo nga beetegekera okulinda Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency agenda okuba nga abeerayo olunaku olwaleero era nga wetwogerera okusimbula any progress gwagoberera omukutu gwa Redison TV njagala okutegeeza nti toyina nsonga yonna gy'ogenda kubeera nga omiisinga okuva e Kampala okutuuka Ebundi Bujjo navaayo ne nkutegeeza ebbanga eririwo distance eriwo naye era ngenda kubikavalingira kuba nze nakugamba bwe tutyo bwe tukola wano ku mukutu ogwa Redison TV ngenda kusooka nkuwe distance eriwo olabe Robert Kyagulanyi Ssentamu distance gyagenda okuba nga avuga naye kkiriza nsooke nkuwe ekiri Ebundi Bujjo wetwogerera mu district y'Ebundi Bujjo gwe munnanga mpuliriza njagala okutegeeza nti district eno eri walako wabula abantu baayo babadde nga balindirira ebbanga ddene nga bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ttuwa z'akola lwaki waffe tatuukayo lwaki mu Western Uganda tajja kakati njagala okutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oluva Ebundi Bujjo olunaku olwaleero nga 15 nga 16 agenda Ishaka district ave Ishaka agende e Bushenyi mu lunaku lwe lumu then okwosa enkya ku lwokusatu nga 17 agenda mu district eya Rukunjiri oluva e Rukunjiri nga 18 agenda Entungamo oluva Entungamo nga 19 agenda kuba abeera mu district bagiyita Isingiro Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna eya National Unity Platform wabula ng'ekiri e Rukunjiri wetwogerera mbeera ya bunkenke jjukira olunaku olwajjo we lwazibidde waabaddewo okutiisatiisa poliisi ng'egezaako okubeera ng'eremesa abavubuka ababadde bagezaako okuba nga bakola okwetala kwabwe bakoze zi drive zaabwe poliisi n'ezirinnyamu ne bategeeza nti bino bya drive tubiganye ate neeteekamu n'okutiisatiisa nti nammwe abaneetantala okugenda Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubeera nammwe mujja kajja bajjuutuka kakati abantu saidi eyo ne baripootinga ne bategeeza nti bannange poliisi bibino byetandise Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'avumirira kino naye ye n'atutegeeza nti kakibeki olwaleero ssaawa yonna agenda kuba alinnya ekigere kye mu district eya Bundi Bujjo esangibwa ku border eya Uganda n'eggwanga erya Congo navaayo ne nkutegeeza district ya Bundi Bujjo gyeri ne nkuwa ebitonotono ebigikwatako ggwe azaatambula naffe ku mukutu gwa Redison TV nkakasa ebyo byonna wabimanya kakati kkiriza ate nsooke nziremu okuba nga nkuwa ebikwata ku district eno nga president w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga agendayo wabula nga sinabikuwa njagala okutegeeza nti abavubuka mu district eyo baasiibye basimba bitooke nga oyinza okuba nga okitegeera baasimbye ebitooke okwetola district yonna amakubo gonna ayigayingira Bundi Bujjo abaana bagamba tetuyinza kukkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu kuyita ku kkubo nga tewali kiraga nti omukulembeze w'eggwanga agenda kubeera nga ajja mu kitundu kati nno bino birabika birina bye binyiiza njagala okutegeeza nti amakubo gonna agagenda mu district eno district y'Ebundi Bujjo yemu ku district eziri mu bitundu ebifaanana eby'ensozi era amakubo gaayo gonna gali mu fomati eyo gy'olaba ggwe agoberera omukutu ogwa Redison TV kakati abavubuka mu district eno bagamba naffe president waffe tumufunyeemu mu chance eno tumufunye ali waffe leka tumwanirize mu ngeri ey'ekitiibwa ennyo leka tumwanirize mu ngeri egenda okubanga ate ereetera abalala okukwata ku ttama bagambe ono omwana nga ayagalwa njagala okutegeeza baasiibye bakola zi drive baasiibye basimba bitooke baasiibye bategeeza bannaabwe nti bannange temubaako nsonga yonna newankubadde poliisi etaddewo okutya poliisi etandise tuteekamu akatengo tetugenda kubeera nga tubikkiriza tulina okubeera nga tusagambiza okulinda n'okwaniriza president waffe omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bundi Bujjo esangibwawa awo olaba akamyufu ku mapu ya Uganda Bundi Bujjo district esangibwa mu kye bayita Greater Kabarole era nga we yali nga tebannaba kubeera nga bagikutulako district eyo esangibwa mu Western Uganda eboodaringa n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bwe nkugambye era nga Bundi Bujjo eyo gy'olaba yewali obwakabaka bwa Bwamba oba bwe bayita obudingiya bwa Bwamba bwe bwakabaka oba kyoyinza okuyita Bwamba Kingdom nga olaba Buganda Kingdom district eno yali wamu Ntoroko era nga Bundi Bujjo nayo we yali paka we bagikutulako mwaka gwali gwa 2010
era nga ze district eziri mu kyebayita bakiyita west of the Rwenzori Mountains. Bundi Bujjo erina district gye bayita Ntoroko side zeeyo oba kye bayita Greater Kabarole. Bundi Bujjo district yali oba eriranye, njagala okutegeeza nti weeri awo olaba mu kamyufu awo. Bundi Bujjo district eriranye Ntoroko district, eriranye Kabarole district, eriranye Bunyangabu ne Kasese. Era nga Kasese district yewali omusinga owa Rwenzururu ebyamutuukako mu bimanyi, ebyatuukayo mu bimanyi n'obusungu bwe bayina mu bumanyi. Awo wennyini wewali olusozi lwa Mountain Rwenzori, era awo wennyini wewali ebboda ya Uganda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Gwe munange ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati okuva e Kampala okutuuka e Bundi Bujjo gwampuliriza, njagala okutegeeza nti distance ewererako ddala, era suubira Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye okubeera nti kati wetwogerera tuli mu lugendo. Suubira okuba nti waliwo akatemerero k'ogenda okulaba nga tetunaba kuba nga tutuuka, naye njagala okutegeeza okujjako nga waliwo kinaabaawo, naye kamera za Red Zone TV byonna twamaze dde okuba nga tuseetinga. Emikutu gyaffe gyonna gye tusinzirako okuba nga tukuweereza, kuba nakugamba tuweerereza ku mikutu mingi. Kamera zatuuseeyo dda, buli kimu kiri taratibu. Okuva e Kampala okutuuka e Bundi Bujjo, omwana yatambulidde akabanga. Bundi Bujjo district waliwo kilometers 380 pulasi, 380 pulasi ze ssaawa ezikunukkiriza mukaaga, ezikunukkiriza musanvu, wakati w'essaawa mukaaga n'essaawa musanvu ng'ovuga okusinziira ku nvuga gy'oba ovuze. Distance eriwo ewerera ddala bwetyo, wantu wawanvu nnyo, kubanga omwana wa kamera wa Red Zone yasimbudde ku ssaawa zadde nga 5 ez'ekumakya, teyayimiriddeko ng'akozesa bbaasi, yatuuse ku ssaawa 12 ez'ekawungeezi. So kakati naffe tugenda kuba nga ate buli kimu tukikwasaganya taratibu, obeere ng'okifunira ddala bulungi nnyo. Wabula njagala okutegeeza nti wetwogerera tewannaba kubaawo mbeera yonna ya kisirusiru, tewannabawo kubaawo mbeera yonna ya butiitiizi kuva eri poliisi okuva ku ttiimu ya National Unity Platform eva e Kampala egenda okuba nga egenda mu district eya Bundi Bujjo. Wabula ekinaabaawo wano ku Red Zone TV gwe gutusasuza, gwe gutuweesa ekitiibwa, kujja kubeerawo ng'ate buli ekijja tukikutuusaako. Kkiriza mbeere ng'ate nkutegeeza ebyo, then oluvannyuma tugenda kuba nga tujja live n'ensonga zonna nga bwe zigenda okuba nga bwe kinaaba nga tusobodde tugenda kukutuusaako live okuva nga Robert Kyagulanyi Ssentamu asimbula okuva e Kampala. Kakati ako njagadde nkakuwe obeere aware. Kkiriza era nkuyisizeewo ne kano gwe wena alina ebizibu ebikutawaanya, oyagala ssente zeesibye, emikisa baagisibwa, oyagala ogisumulula, oyagala genda bweru ebintu tebitambula, ensonga z'obufumbo zikufuukidde ekizibu. Omusajja gwe bayita Haji Kasujja, omusomi w'edduwa asangibwa enjeru ku luguudo olugenda e Jjinja, akutegeeza nti mutuukirire ensonga zibeere nga zitambulira ddala bukwakku. Bw'oba nga tosobola genda njeru, akutegeeza nti osobola okukuba ku 0753 855 644, ensonga nawo zisobola okubeera nga ate zitambulirawo. Tugenda kusimbula essaawa yonna, era tugenda kuba nga tukutuusaako embeera nga bw'enaatambula. Katonda wanaaba tusobozesezza, era ssaala zennyini okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo nga bwe kirina okuba nga kibeera. Weekuumire ku mikutu gyaffe Red Zone TV, omukutu ogwa Uganda 1, omukutu ogwa Babi Television Uganda, omukutu ogwa Shalom Television Uganda, gye gimu ku mikutu gye tusinzirako okubeera nga tukuweereza. Ku sayidi ya Facebook tuweerereza ku mukutu ogumanyiddwa nga Red Zone TV, tuweerereza ku mukutu ogumanyiddwa nga Team Kyagulanyi TV, gye gimu ku mikutu gye tusinzirako okubeera nga tukuweereza. So emikutu gyaffe gyegyo gyonna gigenda kubeera live nga tukutuusaako ekigenda mu maaso sayidi z'e Bundi Bujjo. Weewale kubanga okyagoberera. Kkiriza ono wennyini we mba nkuleka tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates eziddako nga buli kimu tukikuwa bulambalamba.